teyakugoba teyakugoba wano gwe omwana we teyakugoba Nuwaji teyakugoba omwana we Nuwaji teyakugoba yangoba mwana we nze sirabe mwana wange sirabe mwana wange Nuwaji teyakugoba Kinywaji okirabye oyikiyingiddwa nga kisibye bbiina mwana we polisi wajja kugoba wano ono gayakanira mwana bannange gayakanira mwana bannange nogiyani nagitoba olimba Nzalayiro nti tali mulaba mkwano nze yamusindika era abatajja mulaba ne bontwala mu kooti nja kuleka mbakubye bonna abe kooti kubanga tebaaliyo nga nkola ki mambo naabona naye akatambi ako tekaweddeeyo ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggweera osobola okulaba obukambwe bwa taata w'omwana wa Winnie Nwagi bwakozesezza okubeera nga abanja omwana we ffenna tukimanyi bulungi nnyo actually woyinza okulemwa okuvaayo otegeeza eggwanga nti ono ye omwana oba ye taata w'omwana wa Winnie Nwagi oba yono nze mu kusooka na bulijjo mmanyi nti ex-boyfriend wa Winnie Nwagi ye taata w'ono omwana oli Rasta eyawasaamu omuzungu mujjukira bulungi story eyo nagikola however omuyimbi Bize Nateete avuddeyo okubeera nga aclaiminga omwana wa Winnie Nwagi mbu ye taata we neera okusinziira ku interview Winnie Nwagi zazzenga akola actually naddala eyasembayo omuntu eyasembayo okumubuuza ku taata wa omwana we actually yali agenda kuvaawo ne presenter kubanga yakyogera lwatumbu inze ne wendi bannange akatambye kirungi nkalina nako ngenda kakuzanya Winnie Nwagi nga alayiro komba kwerima ku kintu ekikwasaganya n'omwana we nti ajja fiirawo nti agenda kufa n'omuntu kabeere mu kooti ajja bakuba bonna basambe kawabeere wa kasita kibeera nga kikwatagana ku mwana we kubanga amwekuliza yekka paka omwana okutuuka waali ne bamubuuza kati atoola omwana waabeera ye nga yasabye okulaba ku taata we n'agamba n'omwana wange tasobola okusinza ku information gye mu feed nze n'okusinzira ku kike omwana wange tasobola kunsaba taata we kwegamba ensasa ge yali y'amaanyi just lwa kibuuzo kimu nga babuuzizza Winnie Nwagi nti watiifu taata omwana wo avuddeyo okubeera nga ayagala mwana we oba si kyo omwana wo n'avaayo okubeera nga ayagala okulaba ku taata we awo Winnie Nwagi yakomba kwerima ffenna tutegeera bulungi nnyo mbu ensonga za Winnie Nwagi ne taata w'omwana we ebyo byo baayawukana mu bulungi teri buli omu akola ebibye omwana wa Winnie Nwagi yekka ye talinaako taata we talinaako kiwadde taata we gyali eyo wadde ng'amulaba wabakoma okubeera ng'amulaba ekyo ne kibeera kiriya ate laba omuyimbi Bize Nateete waavaayo n'ayasa ebyama mbu ye ne Winnie Nwagi baalabaganako edda nga bakyali mu ssomero nera wayiseewo emyaka almost omwana wa Winnie Nwagi gy'alina okubeera nga mu kweyagala Winnie Nwagi mbu yafuna olubuto mu kubeera nga afuna olubuto taddangamu kufuna access ku Winnie Nwagi n'omwana we so avuddeyo okubeera nga aclaiminga ekikye oba okubeera nga ayagala okubeera nga alaba ku mwana we kubanga okusinziira ku Winnie Nwagi ye yatutegeeza mbu ne taata we ne waalikola atya tajja sobola kubeera nga alaba omwana we so kyonna kye kiri
Bize Natete fenna tumumanyi muyimbi. Actually nali mukozeeko ne interview obojjukira bulungi nnyo ensonga y'omuvubuka Pastor Bujingo gwe yavaayo okuwandiika ekibaluwa mbu nga kikugira oluyimba lwe bayita yeeyita mulokole gwe wena wena atawulaba nga okosobola ogendayo n'olulaba oluyimba yeeyita mulokole mbu baali baluweze nga lulina engeri gye luvoolamu ensonga y'abalokole 2 nga lulina engeri gye lukwasaganyaamu ku Pastor Rosias Bujingo 3 nga lulina engeri gye kwasaganyamu ne ku Susan Makula ebyo byali nsonga za kipapula kubeera nga UCC Uganda Communication Commission eyagala ewere oluyimba lw'omuvubuka ono nera UCC twaddamu okulaba ekipapula nga kiraga mbu terina oluyimba tolulinaako bukkakwate na Pastor Rosias Bujingo Susan Makula adde abalokole so oluyimba mululeke lusigale nga luzannya gwe gwe omulundi gwe nagenda ne mukolako interview omuvubuka ono nera mwena interview mwaja abato wagirabako osobola okukira eno mu video zange oteke Bize Natete Pastor Rosias Bujingo oluyimba lwe bawera yeeyita mulokole ojasobola nnyo interview okubeera nga ogiraba kati this time round omuvubuka ono kyazuuse mbu ye taata w'omwana wa Weninwagi neera ng'ensasage yonna yonna eyabaddewo kanjikuzannyire okuba gye byatandikidde paka gye byakomekeredde naye nga sinabeera nga mbikutanyira bambi kankusaba subscribe nga no SMX Media kubanga ngenda sigala nkola follow up kweno story na wa exactly gye byakomekeredde tiyakugoba wano gwe omwana we tiyakugoba Nwagi tiyakugoba omwana we Nwagi tiyakugoba yangoba mwana we sirabe mwana wange sirabe mwana wange Nwagi tiyakugoba Kinwaji okirabye oyikiyingidde omwo nga kisibye ebbiina mwana we polisi tiyakugoba wano ono gayakanira mwana bannange gayakanira mwana bannange nogiyani nagitoba olimba Mujja muzungazunga genda mwana wange Nwagi njagala mwana wange mwana ye alaba taata wo nzalayira nti tali mulaba mukwano nze yamusindika era batajja mulaba ne bontwala mu kooti nja kuleka mbakubye bonna ab'ekkooti kubanga tebaaliyo nga nkola ki mambo naabona naye